Right Honorable Speaker, first and foremost, allow me congratulate you upon being elected as the Speaker of the 12th Parliament. My name is Chiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Karungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many. And by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? SRK Media koli tukaniriza nnyo It is a Beautiful Tuesday na kuzomwezi 26 omwezi tuli mugwa kutano mwaka 2026 tukubuzaako nti wasuza oteka tusubira oli bulungi yonna gyosinza okubeera nga ate otulabira kuva wali eri we twabalekera ate we tukomyewo okubeera nga ate tutandikira waneeno tuyiteeyitemuko ensonga eno neeri zonna zatusobola okubeera nga tukola ki nga tuzitamu naye nga teweerabira kubeera nga osubscribinga likinga followinga ate era osobola okubeera nga olekayo ne ka komenti sharing akokko kawaka kanene so kubeera nga fedda tonyumira bwomu bira ko ne banno abalala nze Jojo 17 mbeera n'abasajja engwanguli luli nabayita ngwanguli no ngamba yaki ongamba njasabiggu wangamba kategeeza ki yesa kitegeeza nti abasajja bali kwegamba abategeevu nina musajjange yawumidde abategeevu sajjao mukwano gwange ali awo Sweden yangambye embooka eyo hayo yangambye embooka eyo alowooza roughly afunanga mmeka omwezi wabwe wafuna musaawa yakolamu ye banaye wasuzootya agenda laba World Cup kuba kati yeddiru eriwo anima ina kuba oluseke tawo yetumuleke era Desemba yenna namuyitamu nga ndi fine yali wano ati agenda anti mutegezeeko nti World Cup wa mwezi gujanga gutandika so it is tugenda walaba World Cup ate dekoda tugenda abalayi bugenzi live so mutegezeeko nti World Cup atuuse katiketi asoloka teekamu awo tugenda tuba World Cup bwana ndabire eyo simumanyi naye abasobola okukola ki
tugenda twandika musoke mbuuze ku bantu banaye tukole ki tutandikire awo emboozi tulina nnyingi zaaka ntandike naawe sooka babuuzeeko musajja eŋŋwaŋŋuli kale abantu baffe mwenna mwenda libusiza okuba nga mutulabira kwetoloola ensi yonna baakati olaba wetubeera ku mutimbagano guno ensi yonna eba etulaba buli omu asinziirira naddala kati abali mu mawanga amalala nga baagala okumanya ebya Uganda bino n'ebisigadde atuba tubireese exclusively nga tubibataganjulira kimu ku kimu nga tubawa ne details za Pro Magician nga bulijjo mbaawo okuba nga tusobola okuba mu kiboozi kya Boda kino kubanga tubasuulira amawulire agasobola okuba tigakola enkiso mboozi z'aba Boda strictly si zaffe ranks buuza ku bantu batulaba saako n'abatuuliriza omanyi waliwo olinga ateekako sound we n'abeera nga amuwuliriza buwuliriza mwe bali kubanga mutulaba mwe bali kubanga musubscribinze Esalake Media n'abatugoberera bonna bateekayo ka komenti negativity ezo kasita oba nga tovumye tetuzeetaaga nnyo mulimu oli ajja n'akuganira edda mwayogedde ku mwaka bwegudde netekyali bwekityo waboda we yali akulimbye omwaka gwali bwegudde tukweyanza nnyo kubanga oba otuwabudde naye okusinga oli ajja laba embuzi zino anti aba agambye ndowooza embuzi ez'ewaka awo simanyi oba aba agamba ffe oba aba agamba mbuzi ayinza okubanga aba agamba mbuzi zajja sabaaza bazirabye nga ziyitawo ate kakubulya kino buli muntu alina right of expression evuma buli muntu alina right of expression oba nga takikoze oba tekate expressinze bubi ne buli muntu alina right just kisinza kwayogedde ki olifiyo okusobowinga vyuyo n'ogikasukayo n'ogigira naye ate just kuba conscious naye ate omala okuvoola tuwulire ne giwakulira naye ate okuvoola yesobola okubeera n'eddembe lyojjojo eryokuvoola kasaliba nga terinyigiriza nze ate n'ekirala kababulye kino omuntu yenna kati omuntu otyanga kwogerebwako ate laba okwogerebwako kuno kwa mirundi egi omuntu ayinza okwogerako ng'akuprezinga ng'akujjajjatta ng'akuwaana ng'akusuuta ate omuntu oyinza kukwogerako ng'akuvuma buvumu kale omukisa mwe mugumanyi nga ki kigwe ranks we bandikubuuziza omukisa ogumanyi nga ki ndowooza kyekintu ekigwawo nga gwe buli kintu kyo kyokwata oyinza okubeera nga oli awo gasigwakola ennyinyi naye nga buli kyokwatako kitambula kyokwatako kitambula kiyitawo buyisi zakuloga omukisa ogumanyi nga ki omukisa nze nga engeri gye ngutegeeramu angutegeera mu nsonga z'okuba nti kale omuntu okuba blessed omuntu okuba nga oli mu bulamu bwebo bwewabala n'oba nga tewabubala nnyo naye ng'oli mu bulamu at least obwesobola tuyinza okugamba nti mwenna kye munnyonnyodde tuyinza okubuuza nti omukulu sipiika kati owa palamenti ey'e12 alina omukisa gwaguyina gwe munnyonnyodde gwaguyina agulina kakati biri ebintu bibiri eyinza okuba yabadde making naye ate eyinza okuba nga naye yabadde fate okitegeera nga aganya agenda tunnyonnyola sooka otunnyonnyole alize kannyonnyole ebyange akati sose negamba nti guyinza okuba nga wabadde making oba yabadde fate mu making kiba kitya tulina omuntu okuba nga ye alina kyayagala omukolere nakugamba nti gwe nkutadde mu kifo ekyo sirwa kubanga nti oli muyigirize nnyo sirwa kubanga nti otegeera nnyo oli mukugu kubanga ize n'okuteeka mu kifo ng'okulya ne baprofesa naye nga muso gwe olina bachelors gyokka ng'olina diguli yokka obanga kale yakutaddewo lwa bigendererwa bye ye making kyekisooka kati kisoboka okuba nga bamutaddewo just lwa making kisoboka ekyo nakyo okusinziira ku baboda bo okusinziira ku baboda kakati ekirala we babadde banyumya ejjo ekyokubiri tunyonyola ekya feeti naye akaka ababoda be bakagize ka feeti bamanyira oluzungu mulimu abaana abasoma bodaboda gwe mulimu omuntu gwagendamu ng'olwokuba abuliddwa ekyokukola nti mwagwangulwa busaawe eno omwana abeera nga amaziza diguli ye n'anoonya emirimu negibula naga naye kati mukunoonya kwange emirimu kansooke njire nga boda weeri ewaka piki weeri ewaka nakwata piki ye nasooka nayingire ku bugendo okulaba kakana ng'akomya ewaka n'ebiri kati gwe mulimu okusobola okutambuza obulamu bw'omuntu nga bw'anoonya kyasobola okukola so era nze nenyanya abantu abagamba abasajja baboda abasiru no mulimu namunanga abantu abategeerera ddala nga ye aguliko aliko focused kunoonyeza abeewaka abe ekyokulya then ne mubaamu bano abagujjamu okuyisaawo just balubyanza yaabwe omuntu munda lubyanza naye nga
anoonya kubanga stage ze Kampala no za bei kati osanga stage nga ya million yes 3 omwezi 3 no jo sasula okubeerawo million 3 zigula pichini kati ekitegeeza Zaaka yasinkanye bana abasoma akagambo feti sebo sikagundi kani nga banyonyola ki ku feti kakati ku feti eyo mwana watu kye banyonyola kiri kimu kyokka nti omuntu omukisa teguzibira kubo ku feti ongawo kitandise nti omukisa ogutegeera otya kati ku feti bwe mukisa ogutazibirwa kubo naye ng'omukisa ogwo era gujja gukusanga weeteeseteese nti obothi omukisa feeti eyo yasobodde okubanga ejja nti omukama Katonda yakimuwandikako nti obothi oba otya oba through making oba through your hustles oba through gwe kwerandiza naye olifuukako sipiika wa Uganda wa paalamenti okitegeera nti yakirowoozaako ko walinga omukulu Jacob Olanya agenda kubanga yesimbawo obanga ajja naye lwakubanga ebiseera ebyo nga gobothi toyinawo okubeera Jacob Olanya nga Jacob Olanya moso bamutadda head of speaker yali speaker ebiseera yali speaker ng'avuddeko Rebecca Kadaga kati ekitegeeza kiyinza okubanga either making oba fate Rax ogambye owakanyemu kaawo nze mpakanya ekyokugamba nti eno ntuuko si efeeti era ebanga nti ntuuko ya muntu nti abadde alina okukifuuka lwansonga kugamba nti kibadde tuyinza okiyita destiny nti oba omukisa gwamugwiridde edda both oyo ekisooka amusajja muyigirize n'amateeka abagirize bonna bafuuka basipiika bonna si basipiika ekisooka musajja muyigirize wadde bonna abayigirize si basipiika musajja muyigirize munnamateeka eyagasoma obulungi n'agakonjuka era n'agapracticingako ekyokubiri yageza nako kuba speaker mu biseera by'olanya kyolanya kye yafuukiramu speaker both yajja omukulu president Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nedda stepping down not on this time katusooke thank you so much this time olanya atwale then namuwa n'ekifo ekyoba is it minister wa defense minister state defense minister n'asooka n'amuwummulizaawo kitegeeza musajja waabwe babadde bamuteekateeka nga bamumanyi nti bwe tugenda bwe kino ono gwe tugenda okukola ki okuzzaawo kitegeeza kali ke bamugamba not at this time nga balinayo ba akaseera kaabwe kalinejjira okyegedde so nze era mu kusooka bwe baali bakaana kuba sipiika nga ndaba Anita mbadde simwagala ebyaddala kuba sipiika kuddako era Anita oyo abamusembera abagamba mukazi mulungi naye alinamu oba gite arrogance bw'aba ayogera mu bantu kyokka ayinamu ekyokwemanya ng'ate bino kireza bino ebyalinga ku mitimbagano ababoda bye balinga basaasanya n'abaana mbuno nti ne baganda byali bituufu making sure the Baganda don't get numbers byali bituufu so nze kati ekyo kisoogeredde ku Baganda okitege naye nze njagalako tukwogera ku Anita Amunga badde ne arrogance nti ate nga ye muntu gwe twayisuubidde nti because ye yatuuka kuba speaker oba yatuuka ku mukifo ekyo ekinene ne yeerabira gy'avudde ye n'alowooza nti naye ali mu ttendera lyerimu ne bakama be naye alowooza emmeeza y'abakulu kubanga emmeeza y'abakulu eri yo bo alina tulina kati tugabe CDF ayinza okuba nga tagenda nko mu katale CDF ayinza okubanga tatambuzangako kigere bulamu bwe bwonna bwabaddemu okyege afuluma ennyumba emboloka nemusanga awo n'afuluma kakati tamanyi nnaku yaffe gwe jojo gyokayabira n'ogamba no leero ab'ewaka banaalyaki kakati kankubulye kino information kankuwe information ku baana ba boda aba batambulatambula n'ebisigadde bakugamba nnyo nti mu biseera ebya 1986 moso n'emyaka anedda 1982 paka 1986 emyaka egyo nga bwe gyali
okubonaabona kwali kw'amaanyi naddala ng'omukulembeze tanakwata ntebe eyo ng'era akyali mu nsiko ng'era baakugambanga nnyo era n'omukulu yakiwandikakokko n'akugamba nti yes nze nakulira nnyo mu Kenya CDF Muhoozi ne Lugaba baliko ku buwanganguse obwo ng'era aliko Kenya eyo era n'agamba nti nze Kenya wantulugunyanga nnyo omwana w'omugagga abonabona nga mwavu kati nemukuleetera nti omwana oyo agamba nti yabonaabona nnyo mu ggwanga erya Kenya eryo era ojjukira weyasindika ku mukutu gwo gwa X n'agamba nti nze eyo Kenya nsobola n'okugirumba nengiwambira mu ki anti labayo kyembuuza Zaaka okimanyi omwana w'omugagga asobola okujja okunkyalira najja n'omuwa omugaati ogutali musiige okutali zesta n'agamba nze byo sibirya kankubulye kino Uganda biseera ebyo we yali Museveni tebaaliko nti yali mugagga yanonya bubuddamu yawula okubanga onoonya obubuddamu n'okuba nti gwe oli mugagga anti waliwo olaba waliwo n'abali abajja muno nga batusinga okuba obulungi nga ne bajja kunonya President katugende ku President Museveni olumaliriza okusoma kwe bagamba abaana ba Boda nti Boda bamwe njagala mbasisinkaneko yali ku ntebe y'obwa president mu ggwanga erya Tanzania Tazi Julius Nyerere yakwata epeni n'olupapula n'akulukuunya omukulu gw'ebbaluwa n'aguwandiikira mukulu munne yali wano mu ggwanga erya Uganda n'amugamba nina omulenzi ng'ayogera ku Museveni nina omulenzi musajja mugezi nnyo ate munnauganda naye mu ababoda bamwe baleka basoma history kamukuweereze okolagane naye era President Museveni era ng'agamba Obote yatuukira mu ntebe ennene kakati President Museveni ayinza okuba nga tabonyeebonye nnyo era n'abaana be bagamba nti babonyeebonye kati kankubulye kino mpozi ng'ongamba CDF tabonyeebonye nnyo nebo ngamba President Museveni let me tell you this waliwo emyaka gy'ekivubuka oyinza okwasolinga egyo gy'ekivubuka naye bw'otuuka mu myaka gy'otandikiramu okugamba nti ki ng'otandise tugambe ovudde mu ssomero omaliza senior 6 otandise university ovudde mu university n'ofunawo akalimo okitegeera bw'abanga President Museveni yalina access etuukirira President Nyerere we Tanzania oyo mu myaka eyo ate ne bamusindika Obote nga mutugambye omuntu taba mu mbeera ya kukaaba gy'okaabamu kati kankubulye kino Museveni kyali ayina ekisooka ayina ebintu bisatu yalina kye tuyita luck nakati akyagenda ndekati akyagenda omukisa ogwo eyo luck President Museveni omukisa gw'alina ogwatuuka mu mwaka Bobiwine we yagira ennyo w'amaanyi 2020 ne wajja COVID kakati newana essaawa zino agamba nti wazze Iran attention yonna ey'ensi yonna negenda ku Iran nga kamaze okuba kagira ogw'omukisa kakati ekirala kyalina nga mujagujagu segere laaka nga mujagujagu ate ekirala kyalina epositioning President Museveni ng'amanyi positioning Museveni ngo tumanyi ng'amanyi positioning lwaki ogenze wa Nyerere mu baana bonna bagenda ku university okuba nti basomera mu ggwanga erya Tanzania mu kubanga agenda okusomerayo keeyo ebitabo byasooka okubanga awandiika awo n'okubanga yagamba nti nze omuntu wange n'omodo wange Nyerere oyo President Museveni nakati mu ababoda bamwe bane basinkanakokko gyosinkani owaaye emboozi ya sipiika tegenda kuggwa nti omukulu ono wabanga abadde amaze nga yali abwegwanyiza omukulu n'amugamba neogumiikirizaamu not this time kitegeeza bamuteekateeka bo nga bamanyi obudde bwe bwalina okugiramu kati Anita kitegeeza badde bakimanyi Anita byonna byazze abamuteekawo olw'okubeera nti yali avudde mu FDC nga baagala okwakkanya n'amaanyi ga FDC jjukira Atayebwa ne Amongo bonna baali mu FDC era bwe bayingira NRM ebaddemu n'ebikono bingi nga balwanyisa Anita Amongo ne Tayebwa because baali fresha nga bagamba ono omwana ono omusiraamu yakasiraamu kajjo atuuka ayagala kwazina wasiraamu sajja ayagala kwazina wakalokoko oyagala kukulembera saavisi nga wakasiraamu kagabo okyogedde
at least baba bakusuubira nti kwata akazindala obeere muhadhini obeere omwazini naye yabuuka ekyoba omuhadhini nokwazina zakayalongosasaakisasiraamuse leero ate nagenda wali eyazine abusonga okukuuta obudomola nasebagenda wali eyazine abatujoze ofuna uzu alita bwe yatuuka mu ntebe yeerabira nti ntuuse wentuuse naye abantuusizza wano be baani yabeerabira natandika okuba nga atambula awo nno nenawo ekibuuzo kyange ku levo y'emu ne bakama be n'atuuka ekiseera nga yeekoledde amaanyi agage within the state kubanga nitaatuusa ekiseera nga parliament ku babaka abalimu 5 okitegeera alabika alinako nga 3 bamukkiririzaamu. Thank you so much. Lwaki tugamba nti feeti kyekyo kyoli mu kunnyonnyola lwaki onyonnyodde feeti annyonnyodde feeti omukulu Ranks n'agamba nti Anita ebimu ku bimu downfall za Anita mubaddemu okwemanya sakolekenza ku downfall ya mwawe nze nina ekibuuzo kyange ekyaba Boda Anita bamukuba batyo okuba nti anti awo enzija njagala babuuza kubanga njagala tugenda kudda ku mawu tugenda semyeyo Nkeretanyi ndooza naye mwamulabye kati Anita byabaddewo byonna ebyabaddewo n'okutuuka nga tusookedde ku bwa sipiika tulabye ba sipiika abapya ekibuuzo kyaba Boda PLU ne NRM ani era PLU kati tugabe yesalirawo NRM kati kambabuulire kino tuwe ekikyo ne Ranks atuwe ekiki mu transition essaazi na tuwebuza transition egenda kubanga enkyukakyuka eyo banna enkyukakyuka yazze dda ate kati kambabuulire essaawa zino eyali projekiti essaawa zino kati yakula tekyali projekiti naye kati kyafuuka ekintu ekirabibwako ddala ekikakasiddwa. Lwaki projekiti ekakasiddwa essaawa zino abakulu omukulu nga Moso yafugira ku XA eyo twite kwasindikira ebiwasindika ziba totono weziti naye nga sindise nakugamba nti kati fe tuli mabega go both era it caught both by surprise okuba nti avudde okulayira wali ku madala ga parliament kiwaza ati surprise yali akimanyi yali akimanyi katugambe nti yali akimanyi wano era tuwuddisa kati bamuteeka akazindalo bati bamugamba nti owaye ekyabaddewo wakitegedde basobodde okuba nti bakuwandako ennusu era watu yabuuza bannamawulire kati fe twagala kitwala mu ngeri ye omukulu gyakimanyi Ranks bakati go Ranks mu broader picture oyinza okuba nti osobola okukinyonyola bwoti olwekikola analysis ate ababoda bali eri ababoda bagamba ababoda bo kalera batwala zaaka nedda abantu ba bulijjo bo ababoda bafa bagezi nnyo kati owa boda ono kati babantu ba bulijjo ekifaananyi babasiigira nti boss was caught by surprise ekyo bakimusulako busuuzi nti badeva kyenge gyeyimira mawulire ati mu kamera n'agamba abantu nti abaali n'abuuza n'owamawulire omusi yali amubuuza ebibuuzo n'amugamba nti gowa nominatize ng'ali mu kujokinga gowa nominatize okitegeera mu nsonga ezo kati abantu olulyo babasiigira kifaananyi ekyo naye PLU essaawa zino yeesalirawo NRM lwaki nti omukulu Kabanda okusinziira ku wa Boda wo ng'akuleka yagambye PLU yeesalirawo NRM nti lwaki tuyina sekretary general wa NRM babuyita Todongo omukulu oyo lwaki sekretary wa PLU naddala mu ssonga Kisinde omukulu gwe bayita Kabanda David ye yavaayo kubanga atwala message y'omukulu NRM bwe yatuula mu kokasi yayo esembayo nga olunaku oluddako nga kulonda speaker batula ku Sunday nga Monday kulonda ne batugamba nti tukkiriziganyizza naffe tusembe bakula babiri abavayo kuba nti basembebwa omukulu abawandibwako eddusu omukulu CDF ng'asooka ndiwandako both n'aliza kutayebwa nga Moso Focus yali nnyingi nnyo nga batugamba bayinza okuleeta omukyala bayinza okuleeta Pascas Namugaza we n'atuuka n'atugamba nti era twite yatuluma nnyo ndooza twajogerako ku eyo twite eyo y'omukulu agamba ati nze kakati ni mabega gatayebwa Saalongo ekyo mawo kimulekawa kansooka ali ku PLU kubanga yesalirawo NRM nga Zaaka bwatugambye nti transition abantu abadde banoonya enkyukakyuka yatandika dda mu Uganda ababoda amwe babijjayo ne babagamba enkyukakyuka yatandika dda lwa nsonga tunuulirako mu magye tunuulira mu magye amagye agasinga obungi transition yatandikira eyo
Nsooka ne tweramu. Bano batusimanya twazirwanako simanya ba 1982 bonna abo mbife ebinene obalaba bagenze bakola ki bafeedinga out ne tuleeta abaana ba musaayi muto tuli mu 1990 1990 betulimu bwogerako mu bitongole nga URA olaba abaana abalimu ba myaka 25 myaka 3 chege so abantu abalindirira enkyukakyuka babadde mutegeera nti enkyukakyuka yatandika dda mugendeko mu bitongole nga URA ojja kutegeera nti abasajja ababadde mu URA ababadde abakuzeekuzaabo bonna bagenze bagenda babeera okyegera kakati enkyukakyuka gye tubadde tulinda irako omuntu sajja yemu yambuuziza yabadde aŋŋamba nti obuzibu bwa Uganda buno kubeera nga tuleese muhoozi because abantu abasinga bagamba lwaki bwozi yajja lwaki obufuzi bufuuka bwansikirano ne mugamba nti olaba obufuzi bwaffe wano tetwetaaga oba twetaaga ani oba ani ffe twetaaga omuntu agenda okubeera president nga bwenna agenda mu masomero omwana wange agenda kusoma newe mba siina wadde 10 okyegera nga bwenna agenda ku luguudo nga maama wange anaabeera ekyotera asobola okusindika emmere nasindika amajigo ne gatuuka nga tegatise ne biva ekyotera ne bituuka e Kampala nga tebyatise okyegera nga bwenna agenda mu ddwaliro eddagala gyeriri Zakapula bw'anaava wano n'akwata ebipapula bye n'agenda n'asaba omulimu nga bagenda muwa bamuveetinge ng'abantu abalala bamugambe nti oyiseemu nga bamuwadde omulimu on merit so si lwakuba nti mwana waani technical know-how okyegera so bw'oba okulembeze ffe kati twetaaga oba muhozi yaliko kasitaaba nga ebintu ebyo ebigoberera ffe byetwetaaga bannansi byebigenda byakoze tetumwinaako buzibu era kasabulumbe katono nnyo ku kyayogedde nga we munziramu n'ekibuuzo kati dokita kijja waawo kasabulumbe katono nnyo nga bw'ayogedde bw'atyo kambabuuli e Uganda tutuse ku stage egamba nti ajjajje kasitaaba nga tukyusizzaako okyogera nga tukyusizzaako kumukulembeze mulala abantu basinga obungi batuusaawo nti bannaye ajjajje kasitaaba nga feesi emu tugikyusizzaako ngatukolera bye twetaaga olaba bannayuganda tuli ku omanyi okubeera waliwo omuntu okubeera nga muyonta mmwe abannayuganda nti nze najja kuba kyeru waliwo omuntu okubeera nga muyonta kati omuntu nga muyonta buli kijja kyonna kyonna amazzi negabaganyoko n'ekitaba aganywa okyegera ne bwokera ku bakya n'omuwa amazzi g'ekitaba aganywa kuba nnyo kyobalaba nti kati buli muntu abadde yeesoolayo okubanga alaba nti tutulaba nti yasobola okubeera nga atutaasa tufune ku nkyukakyuka tubadde tumugoberera olw'okuba ennyonta eri gye tukola for instance abaana abasinga kati kati kanetwalireko kanewo example President Museveni yajja mu 86 mu mwezi gwa February nenjija mu 86 mu mwezi gwa October igwe nojja mpulira ne basuulawo ne bansuulawo kitegeeza nze ngenza President Museveni anfuza obulamu bwange bwonna n'afuga n'abaana bange ne mukyalawo owasiza mu mulembe gwe otegera ndi wa 86 nkuze ndaba President Museveni kati noonya ngamba bino bye batugamba ebyamini simanya byobbo tebakolanga tetubimanyi tumanyi bino ffe twagala kulaba ku bino bitulabye bya President Museveni bwe ngenda mu ddwaliro mama Kalyango yafiira e Masaka nga n'eddagala balinguza okulijja ebbali nga temuli ddagala yatuuka okufa kitegeeza kati gwe buli kimu kyonna kyonna okirabidde ku mulembe gwa Museveni nina kunenya President Museveni lwaki eddagala teriri mu malwaliro kati ngamba omuntu yenna Zaaka bw'anajja ng'ayagala kwesimbawo ngenda muwagira because njagala nkyukakyuka olabeko ku nkyukakyuka abamu Mbabazi bwe yaliko mu kalulu ka 2 mmeka ka mwaka ki gwalinga gwa 2016 2016 kubanga 2021 mwagiramu bano abala moso gundi mwaja Bobiwine Robert Kyagulanyi Senta mu yagira kati kali ka 2016 okay 2016 Mbabazi bwe yajja ne yesimbawo yali campaign manager wa Mbabazi yali musomesa wange kikyawo Kampala kitegeeza Mbabazi abakuyitawo singa mwe bakulu kati era teyalinde se
singa mwe babedde osanga dalifunyeko ka office kenkola ki kembeera mu permanent secretary kati awo tutuuze nti kati mwozi ne bwajja kasi ebintu ebyenjogeddeko emabega nga biba bikoleddwa kati abannayuganda we muli mmwe y'okusalirawo NRM transition erije nkugambye enkyukakyuka eyatandika okukolebwa batandise ogireeta era walyesanga nga NRM tugenda okumalako ekisanja kino nga ababaka abaliyo ebina 3 mu mmeka 3 plus 3 mbana aba NRM nga 205 oba 3 nga ba Piero yu okusinziira ku baboda bamwe era oyinza okusanga nga Piero yu either rebrandinze nekola political party party within a party nekola eyinza okukola political party ng'eyagala egamba nti NRM eve mu kisinde ebibi evudde neva mu kisinde nekola political party naye ng'enaazaawo ekibiina kya kitaawe nenda kati olaba ANC mu ggwanga erya South Africa ANC eyo ezenga yese esigala nga political party nga bwe yatandika mu myaka giri egyo1900 gye yatandikira eyo naye ANC eyo ezenga ekyusa bukyusa feesi z'abakulembeze muso awo omukulu gwebagamba Nelson Mandela naye yajjiramu yali alina ekibiina kye kye yatandika nakyo naye nebamugamba nti ffe tulina party emu gye tumanyi mu South Africa era kati sala ojje mu party eno era najja mu ANC n'agibeeramu era n'afuuka ne pulezidenti muso n'amaliriza emirimu gye kakati ono aliko essaawa zino Ramaphosa naye mwe yajjira Jacob Zuma bonna betulabyeko bonna basobola okuba nti bakola batya bajjira omwo kitegeeza nti eyinza okubeera pati emu naye nga feesi zikyuka oba kale eno yonze nga bwegiraba NRM ekizibu kyayo kiri kimu nti tuyinza obutalabako ku mirembe mirala gye NRM lwa nsonga emu nti NRM is President Museveni kituufu feesi ya president owatali President Museveni NRM tesobola kubeerawo kyova olaba nti ndowooza omwana ye yakibala n'akitegeera kati mwe bannansi ng'ogyeko ffe abagwira abajja okuba ekyeyo mugamba nti ne we yandibadde NRM naye nga feesi zijja zikyuka nga bakulembeze bajja bakikola before tetukinaako buzibu naye kati tekikyasoboka kuba kusaide tekikyasoboka because abantu abasinga abawagira NRM bagamba nze mpagira President Museveni siwagira NRM kakati ekyo wali okiwuliddeko era y'ensonga awasinga bamuwa akalulwa ababaka ne balonda baki yakugamba nze mpagira President Museveni si NRM kakitegeeza President Museveni n'amala avaawo oyinza okuddamu nga tokyalaba NRM muntu yenna awagira NRM munziremu ekibuuzo kyange ekya Mao bamwagala lwaki lwa byanfuna Mao kimulekawa dokitaali yafunye obululu 15 yafunye obululu 15 banayi tudeere ku tweet ey'omukulu CDF Anita Amongo batandika okuba nti akalulu bakanoonya tugenda ekyankwanzi tukola ki akati ebbugumu ly'ekyankwanzi nga tuvuddeyo omukulu Mau Musa Anita Amongo byasobola okuba nga byogera bingi nnyo ne ku agenda ku agenda paper kwaliko ne Mau ng'agenda kubanga ayogerako eri abantu eri ababaka abali bagenze ekyankwanzi naye omukyala Anita Amongo n'agamba mu scrubbing off mumugyeko ku agenda paper ozere ekyankwanzi yali alina okuba nga ayogera kati watweka ebigambo ebingi nti omwana ow'okumulirwano ajja atya mu nnyumba natuuka ne mu kisenge okitegeera akati eyo nga tuvuddeyo yabyogera akati Mau ababoda bammwe tufunze emboozi ababoda bammwe balowooza Mau anaafunayo ku kifo ajja kifuna lwaki nti nze ngina ebintu bibiri Mau eno wetaabe political limbo nga kalya yesembayo ajja funa ekifo lwaki akifuna kino kyeyakoze yagadde kwekumira maaso ga mukulembeze nti abaali nange ekyaliyo nkyasobola okukasuka omukono nenemu okubbira akati Mau ono twiti eri kanjiwumbewumbe Mau alemerako mu kuleeta obothi Mau avaayo agamba nti zisigenda ku steppinga down kakati omukulu asindika twiti agamba nti banayi my big brother muita big brother yamuita big brother mukulu wange mukulu we badde saba you step down vakuva kubwagundi kuba speaker ekifo kyo kyateekateekebwa dde ekinene kyolina ekisava osuubira ababoda bagambo mulowooza munaafuna gwe n'ababoda bammwe abakutwala abakulesa naye ababoda bammwe ebintu bino babijjawa bannange ekisooka Mau
yayingira yakomawo mu parliament yene ya 12 bamuterawo nga district ne constituency gye bamuteereddewo bataddewo nteeke mpya kitegeeza omukulu yamuteekateeka namugamba nodda wano obadde wajja ng'okoze obufumbo n'NRM oleese DP efumbirwe NRM naye ate twetaaga okubeera nga mu parliament mwoli mujjuvu because obufumbo bwetaagamu omwana balina enteekateeka mu parliament omwo minisita alimu nga minisita bw'abeeramu alina ebiteeso byatate oba okulonda kwatalonda nga si mubaka kale bamugamba nedda jangu ng'oli mubaka mujjuvu fe ekigo kyo weekiri n'enteekateeka gye baateekateeka ey'okubeera nti mmawo asooka aveeyo era nina muntu gwe nalingamba ne mugamba ono mmawo gwe tulaba ku ssaawa eno ne balina enteekateeka gye bateekateeka andange kyengambye temwewuunya nnyo nga bw'olaba Lafayiro Magezi bwe yajja ne tugikwatako bagikwateko okitegeera Lafayiro Magezi essaawa zino minisita wa local governments kakati temwewuunya nnyo nga mmawo ayina etteeka lya spearheadinze oba ennongosereza mu mbago lye manya mu constitution y'eggwanga lyatu Uganda ng'ayina etteeka yali mu kuba nga atembeeta nga yalikulembedde etteeka lyatembeeta either oba lyakukyusaamu oba obukulembeze bwe butya oba bwe butya naye nga mmawo naye nga baboda amwe bagamba ayinza obbayo n'ekifu kiina mwalabye Nkeretanyi batumaliriza mbaka wa Kalungu East nabaddeko mugundi ye ey'ekalungu yajjayo minisita bamulaze Sempijja era n'ebifaananyi n'embiraba bamulanga ki yali mukwano gwa kitange nnyo nabiyitayoko mugundi ye ate se balina amasannyalaze Kalungu no Masaka amasannyalaze ago baadi bagatambuza nnyo nabe balina amasannyalaze nti ebisigadde byo mu nnyumba bakyagiraagiramu naye ekyesannyalaze kyo balina banemwamulabye Nkeretanyi one nze kuzinyingi gye nasobodde okuba nga mulabamu Mosso yendoza yabadde agala ne speaker ekaika yamwogeddeko namugamba nti maybe Nkeretanyi was just informing us yabadde ali mu kubanga atweraga oba atunyonyola nti yawangula akalulu kewa Kalungu speaker Bobiwine nga bakamona jukira yadde atandise okubanga ali mitambo kati wadde tuli kuba deputy speaker byo kaba speaker baleeta kati Bobiwine gera ali mitambo nga sobodde okubanga akwasibwa ki nga kwasibwa omugo gwa Messi akati natugamba Nkeretanyi yizo okubanga ekyagadde kujja tumulabe nti gyali naye ensonga gye yakonyeeko ebadde aba Boda bwenge gye bagirabye projection yawe bakubyemu tochi bati ne binoculars ne bagamba nti either yabadde ajja kuba nti alaga bannayuganda family nga bwefuga ki nga bwefuga eggwanga kyagadde mu bufunze abadde nga adula yadde Boda banaine Boda bamwe bannaye nga balina information ekirala ng'agala kulyetinga awareness nti abaayo no mulinganga bamusuulirira kubanga ye agamba baani yakiwumbye kati ng'agamba mukulu kati wano mu Luganda nga amaze okuva mu parliament omanyi steps za parliament ezo Luganda balwogera nnyo olulimi luno olutegeera fena bamutumizaamu kamera bagamba ati owaye Nkeretanyi obadde obalaka ki n'atugamba nti zoono omuvubuka ye bamusuulirira nnyo abala ali mu bifo eby'ebbeeyi naye ono ate Sodo Kaguta bamusuulirira nnyo okitegeera adize mbadde zze mulwandirire tinewafune kugufa ogusaba agenda tewewunyiza nnyo nga ogamba Nkeretanyi wa NUP ate lwaki ebigambo bya Nkeretanyi bw'obiwuliriza nti yazze n'agamba President Museveni n'amugamba nkwebaza okufuga bannayuganda emyaka 4 mu bugubi eyo statement bw'ogiwuliriza ennyo agirabidde ku ngulu olabanga yabadde awaana President Museveni naye ate emukuba kubanga because obugubi ki izinti bugubi ye President Museveni ye bugubi bwayisemu okufuga bannayuganda oba ffe tubadde bugubi kati wano wadde weetagisawo GP bino bye basoma mu senior 5 logiki nti obugubi ffe bannayuganda ffe tubadde bugubi oba President Museveni yabadde bugubi eyo statement nnene otegeera kakati bw'abanga amaliriza statement nti either webanga ffe bannayuganda ffe tubadde bugubi yadde amukuba yadde akuba President Museveni ng'amugamba nti webale kufuga bannayuganda mu mbeera embi gy'obafugiddemu eno otegeera ekyokubiri Nkeretanyi okuleeta Sodo ng'ayagala kulaga President Museveni mukakasa nti
eggwanga lino mwali ekwata mwenga famire ne bano mwaba abalese ndabano mwaba abalese mwawaddemu ono kale ababoda mwenga ebagamba naye wabana baboda lwaki ne sono temumuwa ekifo kya vaisi ayite lumu oshage ne boda zammwe batera batwalira sente mmeka kisinzira wendaga kisinzira kati wemba ngendako luzira eyo babantu ali akasente akawera ate wemba ngendako enamuwonge ewaffe era nayo naye akasente ate wemba ngenda lungujja naye walina akasente kaawo kisinzira wawulaga temusobola funa ku namba zammwe nange kale namba zawe nange batandika okunvuga information tugyetaaga baba bagamba batya nze sina teboogera era otuuka kutambuza paka tayogera era fe wetutuuka elementi oluusi waba agitaddeko ekirawuli abikulako kwowulira eddoboozi ng'abikulako mugende mutandikira waawe ebigenda mu ggwanga obira naye nga amukumbawumba ku kya Nkeretanyi abantu abasinga naddala abamu bwabanga totegeredda statement abamu bamulabye bubi naye ffe abanoonyereza ne tunoonya ekiri deep ate Nkeretanyi yadde akuba gavumenti era bwe kizuuka enkya ne bukeera ku makya nga President Museveni awadde soda ekifo kyonna oba obwa minisita bwonna tujja kugamba nti ono yali alengeredde wala Nkeretanyi naye nze mu byonna byonna nzibye ndaba essaawa zino nti omukulu ono muso njukira ekifo kye yagiramu mwalimu muwala w'omukulu era naye ayina akakwate ku first family muwala w'omukulu yaliko minisita wa internal affairs wagundi yaliko zani yali eyo yali mukulu ye nga mwerabira nera akaluka 221 kalimu vaawo mpitewo nga era kujja ne bagamba nti babakuuza sodo bamugamba vaamu ng'ojja kujja kajja era omwana muwala najja okitegeera anti kati jjukira yazaala maama Cheroti nemwe ababoda bamwe yaliko se mu internal affairs minister yazaala maama Cheroti naye owa CDF okitegedde so kakati bamugamba ati kakati ng'ogira ovaamu mwattu tusobole okubanga oli ajja naawe ojja kujja naye aveeyo naawe ojje ekisanja kyera bwe kyatuuse nadde ebbali kati ono sodo n'alyoka ajja biboozi bya boda tubeerawo ky'olina okukola okubeera nga tobisubwa bubwanga ebadde first time yo subscribinga sharinga likinga teekako wali ka notification yawo olaba akadde nga buli we tuteekayo akantu konna konna osigala okola ki ebiboozi si byaffe biba biboozi bya bano baboda baabwe nawe osoba noonyaako nawe obeera boda ng'oyagala tuwa ekiboozi kyo tunoonyeeko efe tugana kubeera ng'osindika kamesa tudda kukalaba tugambe ffe tuli ku stage yene ekawempe banaye mujje tujja kujja sho tugishutingira awo mutuwe ebiboozi bw'oba totya kamera tujja nagikutunuzaamu tunyumye ebiboozi byaffe ebyo biba biboozi ate mu Uganda mwatugambye nga tutandika mu intwine eddembe naye kasayiwa katenyigiza muntu nga tetunyigiriza era zino emboozi ababoda tumala balinnyanga bagenda tetubonera na namba zaabwe era mu Uganda oseka bwoka aba tolina kubeera too serious tobeera too serious ate toyinza kusanyuka nnyo ate tosanyuka nnyo ekiyitiridde ku makyani tukusanga jojo ng'oli musanyufu nnyo twebuuza embeera bwe tutwala bwe togiraba era abaana ku mazaalibwa gali agatali gano ag'omwaka guli ogwedde bagamba nti afande we are happy tuyisemu ku lawundi y'amasasi katukomewo mweraba